A few moments later. Ebitalina makulu tetubiwa makulu wabula waliwo ebimu bye tulabanga ebitalina makulu nga tulina okubiwa amakulu ng'emabega waabyo waliyo ekintu ekinene ennyo ekitwolekedde naddala ffe abali mu nkyukakyuka. Sappalaso yalumbye ewa Alien Skin ku makya y'enkya y'olwaleero era kyamukoze nkoko baana bangi balowooza nti ebigambo bino si bituufu wabula Alien Skin akakasizza nti omusajja yamulumbye era n'akatambi tukalabye nga omusajja yennyini Palaso alumbidde ddala ewa Alien Skin nga naye alabikirako ddala. Kaakati nno ebigambo bino byonna okubeerawo waliwo gye byavudde waliwo babivuga we biraga waliwo abali emabega wa bino nga banene ddala mu gavumenti eya Mwami Museveni. Kaakati nno tuula byonna ogenda bifuna ogenda bitegeera ogenda biraba wabula bino byonna okubaawo bizze bizimbibwa sooka owulire gye byatandikidde ate enkomewo. Jangu ng'okimanyi jangu nga okimanyi naye simanyi oba munoonya likes za TikTok simanyi oba muli serious simanyi oba musango oba muganya naye yenna ali serious ngoja jangu nga okimanyi. Kaakati ebigambo ebyo byayogerwa Palaso wabula nga tannayogera bigambo bino njagala mujjukire olunaku Palaso lwe yakuba Alien Skin oluyi emakindye era ne mu kugenda e Bungereza ekintu kino abategesi baasalawo Palaso ne bamusuula ne bakozesa Alien Skin. Kino nga kiraga nti waaliwo ekintu kino okuva emabega eyo nga kizze kizimbibwa nga baagala bazimbe Alien Skin ono profile ye ebeere ennene kubanga baanoonya dde omuntu ajja mu kalakita eya Bobi Wine nebula. Kaakati nno olunaku olwaleero abasajja nga bukya balumbye Alien Skin ewuwe ne bakubakuba buli kimu ne boonona buli kimu okutandikira ku mmotoka ennyumba pikipiki buli kimu bakiresse ku ttaka endabirwamu zonna baziresse ku ttaka era Palaso alabiddwako mu katambi nga yennyini yaduumidde wabula bino byonna okubeerawo olunaku olw'eggulo waliwo ekivulu ekyabaddewo kati ekivulu kino ekya Crystal Panda abasajja bano gye batandikidde wabula mu nkuuka okuzzaako emabega katono nnyo omusajja ayimbye freestyle Palaso n'akoona Alien Skin ne katiimu ke konna. Kaakati bano ne bamusalako ku kivulu ekyazzeeko era wano eŋŋuumi we yatandikidde ngenda gikulagako obutereevu nnyo ogirabe. Kaakati Palaso bamusanze ku stage ng'ayimba ne bamusoomooza. Jjukira ebigambo biri bye nkulaze mu ntandikwa Palaso bye yayogera nti annumba ng'omanyi nti sirumbika era bano tebabugumiza na mbooge olwavudde ku kivulu ne bamobilizinga bulungi nnyo. Ekivulu kino kyabadde kya Crystal Panda eyabadde akitegese eky'omwaka. Kaakati nno mukwano gwange mpuliriza ebigambo wano byatandikidde era kansooka mbikulageko katono nnyo we byatandikidde nkulaga obusungu bwavudde Palaso okulumba omusajja ono Alien Skin n'ayonoona buli kimu era Palaso era Alien Skin awuliddwako butereevu nnyo ng'akubira poliisi nga n'amaziga gamuyitamu nga yeekwese n'okwekweka n'okufuluma ayise mu ddirisa nga bino taabisobole. Byatandise bwe biti obusungu bwe bwatandikidde obwaddaladdala bwe bwavudde eŋŋuumi n'enyoka bye bino. Kaakati nno
ebigambo byatandikiddeawo wabula ekivulu kino kyabadde kitegekeddwa Crystal Panda nkugambye kaakati nno omusajja Pallaso yabadde akyali ku stage ayimba abasajja ba Alien Skin ne bamusalako bubi nnyo kati wano mu kumukusalako n'asirika ne bamulumbye ddala ku stage era kigambwa mbu bamukubye n'omukuba wadde nga mu kamera tetwasobodde kubeera nga tubiraba nga boolaba akatambyako ono yasigadde ayimba n'amalako naye nga kasajja akayina ku mutima kaakati ono bwe yamaliriza okuyimba okufuluma ekikonde vaawo mpitewo ekyatandikidde ekyakabi ekyamaanyi era kigambwa nti abantu bangi balumiziddwa jjukira nti ne mu lubiri omusajja ono Alien Skin bwe yaleese abantu bakubye abantu bangi abalumiziddwa nga nakati abamu basigadde banyiga biwundu n'abalabi ababadde bazze okulaba jjukira nti eggaali zize zibawo ez'enjawulo mu ggwanga Uganda Bobi Wine Bebekulu Chameleone nja kubandukwa butereevu nnyo abasajja bano baali bamutawaana nnyo baali bamaanyi nnyo era Bobi Wine yakubako Bebekulu ekivulu ekimu ekyali nakivu ekyali kimanyiddwa nga ekitoobero ekya CBS yali etegeka ebivulu buli mwaka kaakati ekitoobero kya CBS kyekyali ekivulu kyabeeranga buli mwaka ennakivubo era MC yali Abe Mukiibi Bebekulu amala okuyimba nga azalayo Bobi Wine alinnya ku stage amusanga tannavaawo bulungi nnyo Bebekulu akirira amadaala Bobi Wine agambuka era wano Bobi Wine uyakwira Bebekulu ekikonde Bebekulu n'anogoka agulu n'agwa ku ttaka era n'afuna n'obuvune mu kugulu omusajja ono yaweebwa ekitanda era n'amuwabira mu kkooti era okuva olwo Bobi Wine yalayira n'agamba siriddamu kuba muntu kubanga Bebekulu yali ayogera nnyo ate nga waaka yali ayina wambwa kati okuva olwo abasajja bano tebaddamu kubeera nga beerumba wabula basinga kwerumbira mu music nga bwe twalabanga balina talenti nga bayimbira ddala naye kati bano tebasobola kuyimba naye effujjo lye lisinga obungi n'okkozesa ebiragalalagala ebitamiiza twalabako Good Life nga beekuba omuziki ogwa ddala ne Chameleone ne Bebekulu era nga balina n'entalo era lumu balwanirako ne mu endaso area eyo waliwo kirabo emu oba ekyali oba yavaayo yali amusajja ono eyali avuga emmotoka z'empaka oba yali ani erinnya ndyerabidde ne bakuba n'oluyimba olumanyiddwa nga ekiduula kyo kyava mu ebyo abasajja bano balwanira mu Anzenwa yali Anzenwa ne babagobayo mu Anzenwa kaakati okuva lwe babagoba mu Anzenwa nga bakoze effujjo ne bakuba oluyimba olwo ekiduula kyo kati ebiseera ebyo music yali w'amaanyi nnyo ng'abantu mwe beerumbira wabula tutuuse okulabako omulambo ogugwa ampuliriza nga muyimbi ku muyimbi beerumbye nga bwolaba mu ggwanga erya America abasajja beerumbanga n'emmundu era ogenda okakana nga omusajja omu amanyiddwa nga Tupac attiddwa amasasi era bino ebyokwerumba wabula kansoke nkulage ku katono nnyo ku bigambo by'omusajja yategese ekivulu Crystal Panda ng'akakasa nti omusajja Pallaso yalumbiddwa bulumbibwa era naye yakoze retaliation kati olutalo luva kuki atinga olutalo terwatandikiddeawo era buli muntu akimanya bano abantu buli omu alina ekizemu naye nze ng'omuntu saataddewo kyeyo bajje bakubagane neva akisagalako abantu balwanira era mu vidiyo zonna ojja kundaba nga nze muntu abadde asinga okulwana ennyo wali bukizi naye obuzibu bwabudde abaana ba Alien bo bagamba nti omukulu alina gye yabadde edde before ng'akuba freestyle oba abadde ku show ya Bebe oba yabadde ku show ya Nkuuka ng'agamba bino byabalere bajja kukwata igwire kati babo kyabaluma akopye okujja ku show yange jo ne bameetinga it was a coincidence it wasn't planned at all because ankopye alina okuyimba yaŋŋamba ye kennyini naŋŋamba Kristo nteka kungenda kujja mbeeriddewo nnyo kati mukubira naŋŋamba Kristo nyina shembaali naye nyina kwenta shuwa nti baawo ate nyina shunene entebe oba beekyo bagita resort oba yabadde entebe kati laba ziwera ssaawa 3 nga nkwira ŋŋamba Blood oli musajja wange nziki yatugalawo ibet eyo bimanyi fulowa ninda kati ate ne Alien nga tannayimba Kenzo tannayimba Mutalo tannayimba kati bano Mutalo nanyamba nayimba nabadde ngiawo Kenzo ali kuperforminga Pallaso nayingirawo nga Kimenke tannabakunda kati Pallaso aba yakapakinga bwati akubira essimu ali mmotoka gamba Blood njagala nyimba enzo kenkuviire kuba nyine walala gyendaga omusajja wange njagala kikube olinawo space nti Kenzo amaze jangu okube era Ivan Kira najja n'atega emiziki we n'akuba aba yakatandika okuba bwati ezimbi zayo emmotoka za Alien kati emmotoka za Alien zijja ne zipakinga mu maaso ya kuba Pallaso emmotoka yadde agipakinze kumpi ne stage kati ng'ate okuvaayo bali balina omuviira aveeyo kati bali ne bapakinga mu maaso ge
nga talina waayita okuvayo alina okuyita mu bantu abajjawo bagane mube kati nze omwana ate okusebya omukwana wange nagamba kristo tugenda kufuna obuzibu wano lengera ekiri wali ngenda okulengera ngaomukulu apaakinge banange gaali nene era nenziruka nenva ku stage neŋŋenda nemwegayira ndozawala vidiyo ndyawo bikusobedde kati nze nga natuuseewo dda ne mukuba obwamwa ne mugamba buladi nyamba abaana babandi bayinza okufiira wano manye ekiyinza okudda wano bambi temuteekawo mbeera bambi nyamba Flora neegayiridde simanye nakulabye nga weegayirira ne ŋŋamba ho kaakati nno mwenna nga bwe mukimanyi nti omusajja Alien Skin tabangako na talenti n'okuyimba tamanyi naye lwakuba ateekebwamu ssente state eya mwami Museveni oba eggwanga Uganda government emuteekamu ensimbi n'okumuhypinga okulaba nga bamukuumira mu mawulire ne waggulu asobole okubuutikira Bobi Wine asobole okubeera nga amukkakanya kubanga jjukira nti Bobi Wine bamuteekako Bebe Kulu n'amulemwa ne bamussaako Kenzo n'amulemwa kaakati kwe kusalawo okusitula omusajja ono era bwe bwalaba mu nkuuka ekyabaddeyo omusajja Bebe Kulu yagambye Fangoni ejja Kenzo yavuddeyo n'akwata fulaga ya Fangoni n'agiwuubawuuba nga balaga nti omusajja wa Fangoni bonna kaakati yali waggulu nga kino kyonna byonna biteeketeeke abasajja bano bajja babawadde ebyokukola n'ebyokwogera bye balina okubeera nga bakola kaakati bano basazewo n'okuwamba enkuuka mpola mpola basobole okubeera nga bagigobamu abayimbi ab'enkyukakyuka kubanga ffenna tukimanyi nti enkuuka eno yali abayimbi okusinga ab'enkyukakyuka wabula mukwano gwange mpuliriza nga bwe nkugambye nti ebintu bino zandibanga diversion ez'omwaka kaakati ezisimbudde ez'amaanyi ennyo ng'abantu bano baagala tulemwe okubaako kye twogera ekituyamba n'okubeera nga social media bagibuutikira mu ngeri bwetyo kubanga bakimanya nti social media bwe bagezaako okusasula abantu aboogera nga boogera bye twogera batuddemu batwencounting tebasobola kubeera nga bamalako naffe ku kuyisiŋŋanya ebigambo oba oliawo ebikwatagana ku ggwanga kati abasajja bano kwe kusalawo okukozesa ssente n'okuteekawo diversion era byonna nga bw'obiraba tolowooza nti biyinza okuba nga si bituufu bisobola okuba nga bituufu nga Palaso olw'obusungu bwe yalumbye butereevu nnyo Alien Skin bafaafaagane obanga abasajja bano basindise Palaso aba state bennyininyini bakole ekyo kye baakoze olwo bino bibeere mawulire bibatwalirize wiiki eno yonna ng'omwaka gutandika tusobole okubeera nga tuva ku bituzimba ebitwala ensi yaffe maaso tudde ku bino nga bwe tubiriko essaawa zino zennyininyini jjukira nti famire eno ey'amayanja famire bonna bantu ba NRM ewatali kubuuza ffenna tuzze tubalaba kaakati babanga ba NRM nga n'omusajja ono Alien Skin wa NRM kiki ekyandibatanudde okubeera nga bakubagana n'okulwanagana gwe bw'oba olowooza kaakati ekyo nkikulekedde gwe munnayuganda agoberera ensonga ezigenda mu maaso mu nsi yaffe Uganda wabula bino byonna nga bigenda mu maaso era omusajja mujjukira mwenna Alien Skin yagezaako n'okulumba ekitebe ekya NUP naye NUP nga bw'otumanyi twamumma amawulire n'afundikira nga kyeyakola yafuuka fuloopu era omusajja ono okuva eyo nga amaze okulumba ekitebe kya NUP yalumba omukyalo ono ow'envi omusirikale amanyiddwa nga mukyala Nalweiso kaakati ono okuva eyo twagenza okulaba nga effujjo lyeyongera jjukira nti ono yali amaze okuva eruzira ng'ebyeruzira ne bwe biganye okukola biganye okukwata amawulire baganye okubeera nga abantu bamuwa attention kuba twamanya nti zino zonna diversion wadde zaafiiramu omuntu mulamba kati ebigambo bino n'ebirala sooka oyongere ku bino obiwulire jjukira nti mulongo wasa mu Luutansozi nga bulijjo nkyali naye tutambuza ensonga zino eziri mu ggwanga obeere ng'ozitegeera era ye akugamba buli lunaku olukya genda akuwonye ebizibu eby'embeera yonna ekuyinze mukoneko ku WhatsApp oba ku direct call akulage kye bayita ekyogo oba ofune ku kye bayita edduwa oba omusajja ono akkumira ekyoto ekyemikisa oba ono abe ku ddagala ebigambo naawe ojja kubeera nga mukwano gwange bikutereerera biibino ebigambo abawabuzi bakyagenda mu maaso Alien Skin twandira bumulambo ogwa ddala mu diversion zino abantu bano ate ze bakola Alien Skin ndowooza bulijjo kyonoonya okifunye ogenda Palaso ogenda mulaba kimafia omaze ebbanga ddene ng'olinnya ku bantu abantu tebakutya just kuuma mpisa kati ako kasampo bulijjo kyonoonya okifunye walumba ekitebe kya NUP naye olaba Palaso akuyisiza bw'atyo ate NUP yo gyesonyiwe bino tubijjemu sympathy mu famire y'amayanja ekuba abantu Alien Skin yabitandise naye Alien Skin omuyogo wakumye togenda sobola guzikiza kewalumbye Palaso ku stage n'okulabye wakoze ugenda kakasa
bagenda kukuba kimafia ako just kasample akabira down deforestation omusajja yakuba ne bakwatibwa sympathy kati ogenda kwetaaga paper spray buli wosanga palaso buli wonasanga palaso ojja kuyitanga police togenda kuddamu funa mirembe anti walumbye kati byavuddemu ekisa byavuddemu okuuma simanyanga palasa akuma brand kati tewali kati ogenda mumula bachi mafia teri bya sympathy tetwagala kulaba vayo wano ate alien family ya manyanja teri alien aliskini yabitandise kabimare chimafia ako just ka sample atonafuna ogenda kakasa palaso yani nze nkubulira mwe pika abantu ne bakumedde ne basirikale mulwoza babatya mukuba abasawo mukola bichi ogenda mumula bachi mafia muno mwaka 2025 togenda kuddamu na tambula luwafu ogenda jimusengukamu ne jono ogenda nayo tujja kulemesaayo linda olunaku olwalero bino bena tubiyogereko tubijjewo waliwo omusajja amanyiddwa nga Nambeemu ensonga z'omusajja ono yaziraba mu ngeri ndala nnyo oba oliawo naddala gwe munnankyukakyuka ebigambo bino osana n'obiwulira n'obitegeera n'obiwa obudde kubanga ffe tukugamba ku mukutu gwaffe wano ogw'enkyukakyuka nti ebigambo bino si bye byenkomeredde bye tukuwa wabula naawe oli munnayuganda osobola okulowooza n'okufumiitiriza ku bigambo ebyo biba byogeddwa ne byolabye oba oliawo ku mukutu gwaffe ogwa EKTV kubanga si ffe abasembayo ebiseera ebisinga buli koolaba wano eba ndowooza ya muntu era omuntu oyo sekinnoomu yabaavunaanyizibwa ku bigambo ebyo kaakati nno mukwano gwange ampuliriza njagala butereevu nnyo tukkirire mu katambi kano kubanga ebintu bino tugenda kulaba abantu nga bafa nkugambye nti ekyabadde mu nkuuka abantu salumanya ne nalumanya abagenze okutyakala abatalina ludda abatalina lutalo yadde n'abantu bano baafundikidde nga bakubiddwa bangi nga balumiddwa era ne ku kivulu kiri kyenkugambye ekya Kristo Panda era eŋŋumi yanyoose era abantu ba bulijjo waliwo abaakoseddwa era mujjukira omusajja ono Alien Skin mbu yatuuka n'atugumbula n'omuntu mulamba eyafiira ensambya era abasawo abantu ba bulijjo nga basawo bambi bangi baakosebwa abantu bano babalumba ne babayisaamu eggaali era n'abakuuma ku ddwaliro lino bangi baafuna obuvune baakubwa era ne bakosebwa ng'era abantu bano be babakosa jukira nti Alien Skin ono y'omu ku bayimbi eyasooka okugugulana ne Palaso bwe yavaawo twamulaba nga agugulana ne Bobi Wine lwakubanga gwe yali erijjako yali munene n'amulema ye muntu omu ne tumulaba nga abbye essimu mbwassa omuntu mbwakubye abasawo akubye abasecurity abakuuma ku ddwaliro kakati alumbye ekibiina kya NUP kati muntu y'omu era yalumbye ne Palaso mu ngeri ey'okubiri nga kitegeeza nti ono effujjo kwasula era kwasiiba kakati nno ebigambo bya Nambeemu bikulu nnyo mu nsonga eno gituliko ekikola Alien kiyakoze kikyamu obudde bwe yakikoleddemu bukyamu naye katubuuze olowooza lwaki yakikoze tulabye Alien ng'asisinka ateereddwa mu kkomera ng'ategedde na fayiro ewedde etya eyajjolamu okufa n'eyansambya eyajjolamu yo tebagyogerako yasigala awo nga ne police tewadde ripooti emala bagyesigaliza kiba kyojja mu miro kyabwe kakati eyansambya ne bagizingazinga awo ne bagamba kale katugire bwe tuti kale afune beyiro naye nesigala awo ne tulabako Alien ng'asisinkanye ayina basinkana mirundi ng'egyo n'ensembi omulaba wa Nalweyiso nene mulabako n'awalala ewa General Nalweyiso wamaze osinkana General Nalweyiso n'avaayo ebikola byazzeemu okukola kulumba kitebe kya NUP okubalaga nti muvumu kuwandiikako na bigambo ku kitebe siri mu kunyolwa era sisanyukira Alien kukiwandiikako siri na mu kunyolwa butya Alien weyawandiseko bigambo bino naye kyensinga okunyolwa enkomekereza ya Alien wano nze kyenkubuulira mpanga alidde ku kyalo kuno ng'abasajja bonna abo bwe bakozesa ebikola ebyo by'abagunuzi ndaba engeri gye bakomekerezaamu genda kukitatta wamulabako bodaboda 2010 kitata yatuukanga ku polisi DPC n'ava mu ntebe kitata n'atuula
era nga odi jango chitta nesi papa kye yakikolako yalumbako ekamocha yete yalumba Kavule yalumbako ekamocha nakuba n'amasasi ne bagasi papa alumbye ekitebeera agenze naye enkomekereza eri etya ekikola kino Alien kye yakoze kibi naye lwakuba bakusindika tebakuwa budde bwefumiitiriza kubanga baba n'akabadi we bakwatira genda okole kino kyogamba Kavule abasirikale tebayitawo buli lunaku bayitawo polisi teyitawo amagye tegayitawo bulungi semwayi teyitawo iso teyitawo SFC teyitawo nnyo Alien ayina skodi esinga ya polisi ayina esinga ya UPDF ayina esinga ya SFC kakati kyekyo kakati gwe bakutuma ogenda okukola ekintu ekyekisiru kulwokubeera abala basobola okukola ekyekisiru ajja mu busiru obwo kulwokuba walabyeko abakola ebintu bino bonna baba n'akabadi mwe babakwatira basooka kuvunaana nti mubbi amenya amayumba bwe bamala okuvunaana ekyo ne baguleka mu bbanga ne bagamba nti asi papa bamwadde ne SFC mukuume buli bagamba genda okole kino bw'otalumba eno fayiro ekomawo amenya amayumba ono byagenda okukola biri unpredictable okuva wayina fayiro ya jolamu kati n'ensambya hospital biri unpredictable kubanga kati bagenda muwa mission ez'enjawulo tali ku mulimu ate omulimu oba wagusoma ali ku zi mission ze okitegeera bagenda muwa ez'enjawulo era byagenda okukola tebigenda beewuunyisa nnyo naye ze kyentyako kubanga nze Alien kankubuli ekintu ekyewuunyisa Alien eyo omulaba buli we musanga ambuuzaako nambe mwogamba ki naye otukuba mutera okwesanga ate kakati nze wemba nkolera wali ewa Haji wenkolerawo kakati Alien ajjawo Haji buli kaseera era mbuuzaako omulimu ogwaffe gwakubeera nga tukwata ebigambo nga bino tumulise ensi yaffe n'okubeera nga tubabuulira ebigenda maaso mu ggwanga essaawa yonna obeere ng'oli updated ani musobya ani mutuufu ani mukyamu kati ku nsonga zino nga bwe nze nga nkulaga nti entalo mu ggwanga ez'abayimbi tezitandikidde ku bantu bano n'abayimbi abaasooka baakadongo kamu twalaba ng'omugenzi Hamani basudde omugenzi Paul Kafeero omugenzi Livingstone Kasozi kaakati bano baayina gurupu y'abantu basatu mu kusooka baali ba mukwano nfanfe wabula ne wajjawo obutakkaanya wakati w'omugenzi Hamani basudde n'omusajja amanyiddwa ng'omugenzi Livingstone Kasozi kaakati bano baagugula n'ebbanga wabula nga bo tebeerumbako kwekubako yadde okwetema yadde omu okulumba munne ewuwe wabula yalinga music maanyi ga music era abantu baatuuka okusalawo ne bagamba nti basudde yali alina omutwe nga gumulinga eŋŋuumi naye ekyamazima bw'oba omuguddeko olutalo wali tosobola kubeera nga omalako naye era bano baawalagana okumala ebbanga eryawererako ddala twagenda okutuuka paka omwaka 97 wano empalana we yaggwerawo mu mwaka gwa 97 awo nga gutandika kyokka ekyennaku oba ekyembi omusajja amanyiddwa ng'omugenzi Livingstone Kasozi wano we yafiira wabula naye aba yakafa waayitawo omwezi gumu ate ne munywanyi we enfanfe we era amanyiddwa ng'omugenzi Hamani basudde naye wagwira mu accident ku luguudo oludda e Masaka wali ekaddugala mumanyiwo ngo n'atera okuyingira mu nnyendo naye n'afa kaakati bano baali bamaze okumalawo empalana era Ssebatta oyo yakola kyamaanyi nnyo kw'ossa omusajja yali amanyiddwa nga omugenzi kati Paul Job Kafeero era ono ye yasinga okubeera nga alumwa musajja tunaasigala yekka abaali abasatu oba ezaali empaja esatu n'asigalawo omuntu omu era yayimba n'oluyimba nti abaali bwe tuti nsigaddewo nzekka kaakati nno ebigambo byava ddanga empalana zibaawo naye tewali muyimbi mu ggwanga Uganda yali alumbye munne wuwe n'ayonoonayona ebintu bye n'ayonoonayona amaka ge kati ekiddako bano abasajja bagenda kwerumba olabe ng'omu aleese amafuta ga petroli ng'ayokeza ennyumba omuli omulala ng'amaze okugisibako amakufulu wonna wonna ku buli nzigi omusajja oyo asirike
afiiremu bye bigenda mu maaso wabula bino byonna nga bikyagenda mu maaso twaga tulabe twongere okuwulira ebiva mu bantu bano ate abawagira ba Alien Skin bennyini bwe bavumirira ebikolwa bino Alien Skin byagenda nabyo mu maaso ng'alaga essajja era njagala okukubuulira mu fayiti y'olunaku lw'ejjo omuntu gwe tulina okunenya ne tulina kunenya Palaso omuntu gwe tulina kunenya Alien Skin mu fayiti eyo baalwanira lwaki Palaso alina obuzibu na Alien Skin eyo tukimanyi awamu n'obusungu era kyalibadde kiri equivocal singa be baalwanye bokka naye ate Alien Skin bw'otunuulira amawulire gali mu mukuba nti yakubye abantu era mu nkuuka Alien Skin yakava ku musango era gwe gumu ogweruzira Alien Skin yakava mu scandals ezimu era za kuba abantu Alien Skin yali ku kivulu ng'agundi ayimba nga kana akawala bakayitaani kati kakazi si kawala Lydia Jasmine Alien Skin bwe yajjawo Lydia Jasmine yali yakakwata omuzindaalo bambi agezaako okweyogerayogerako awo tebamuwuliriza namuwabudde n'asuulawo omuzindaalo n'agenda Kenzo bwe yabadde mu nkuuka bamukase okuwuuba fulaga ya Fangoni Forest mpuliriza bulungi wa Kenzo alina big talent naye yali yagadde abaana abaliwo kikyenkulaga mu kino Alien Skin is becoming a problem to the industry now nga letunabalaga mwaka guno ate wulira Alien Skin lamba Bobi Bebe Cool ne Chameleone bashininganga basatu ng'ono avimba naye ng'alekeramu n'ono bavimbe ne bakuuma ekintu kyabwe basatu ng'era buli agezaako vaayo nga tali mu bbandi bamulinnyako ne bamuzima bega basatu kati Alien Skin yayagala yekka takukkiriza mujjako mawulire takukkiriza mulandirako takukkiriza kumulinnyirako ate ne bwanaakusanga ng'oli ku show era ateekawo embeera aveewo ng'awambyewo kino kitegeeza musicians are going to gang up against him kati kyali ku kyabayimbi tenadda ku kya security Alien teyalwanye na Palaso tebalwanaganye wabula Alien Skin yatuukiriza akalombolombo ke kubanga bwe baba beerinako obukuku ne Palaso ate mu lubiri n'abawagizi ba Bobi Wine ate mu kkomera gye yabadde ava ate ku stage ne Lydia Jasmine ate Kenzo okuwuuba fulaga ye ate Bebe Cool omufangoni ajja bwe bagambe Bebe Cool okutuuka ayogera eri abantu bamuwe audience ng'amaze bagamba nti Alien yajja golooza kimuyisa bulungi kati ate nga jjukira takkiriza mulala singa Alien oyo yaleka Palaso ne bakola olutalo lwabwe naye nga luli musical oba n'aleka kino ekivubuka ekirala kino bakiyita kyani kino ekyana ekyali kyakajja waliwo ekyana awo Kifiki Gaza ne batambuza ekintu kino nga balinga basatu nti beewala bategeko neeno nga bakikolamu nga be balinnya Alien Skin baali bamutunuulira nga hazard kati eri industry naye takkiriza mulala yenna kuvaayo ate buli omu amufugisa mukono gwa kyuma ate buli wamu awambawo this means we are getting a problem in the industry where artists are going to find it as a solution one musician to first go down for the industry to come up right now for Kenzo kujja shining nga Kenzo big talent onanana nyamutoro onanana Bebe Cool ajje natalina kwogera ku Alien alyoka yake kyekintu ekyabakubya Bobi Wine mubinnyo ne batamuwagira ne bamuwogerera mpaka ebamujjako amaanyi ge nti alinga nga buli kaseera olina sooka ge nakugamba nti omuti oguliko entontogolo ebinyonyi byonna gwe byettanira kyova olaba
nga buli muyimbi yenna agezaako okuteekawo embeera n'abatamanyi kuyimba baboloboto boloboosi aboogera obwogezi kosa ba vijje ba promoters ba MC bonna bava ne balumba Bobi Wine nga banonya bafunira ensimbi kakati nno bino byonna genda maaso kyovola banga abantu wano kasaba beranga bagudde kati nga bali eniskini nga takyayina nnyimba yadde n'akamu n'akatono kubanga ono takyayina kyayimba kiwulikika yadde ku TV yadde ku radio yadde ekipyanti kikino tekiriiko kirabikako yadde n'akamu nga boolaba munne Gravity nga boolaba baliri Puzzle bano tebaalabiseeko yadde na munkuuka tebaalabiseeko yadde ku bivulu kubanga bano bawerebwa ebyamaanyi kakati nno abasajja bano bagenda maaso n'okubeera nga bakyayongera okuvumirira n'okulinyirira eddembe n'okubeera nga bagamba nti Bobi Wine ye muntu alimeseza mbu music industry yaabwe mbu okugenda maaso ennyo okusinziira bo nga bwe balaba wabula ekisinga okubeera nga kyewuunyisa Bobi Wine muntu ali omu yekka kyokka abayimbi abasigadde bonna abasinga obungi beegatta kalimba basobole okubeera nga bamulwanyisa naye akyabalemeredde jjukira nti ono yagezaako okubeera nga agezaako okulwanya copyright naye gavumenti yasooka mujja ku stage nga balaba omusajja amaanyi gasusse bwe yayingira mu politics amaanyi ne gamweyongerera ddala olwo gavumenti empale ne zigikankana kati okuva olwo ne bwagezaako okugenda obugenzi ku mukolo abasajja bakiri baagala bajjeko emizindalo ono aleme kwogera kati bino bizingiddemu ne ba MPs ab'enjawulo nga Honorable Lutamaguzi era ensonga zino ez'abayimbi bazimuyingizzaamu wabula ono avuddeyo n'atangaza butereevu nnyo nga bwe tumumanyi nti musajja teerya ntama ensonga zino n'azikubamu ttuuki n'azimulungusa mpaka kuziggusa butereevu nnyo nga naawe wandirowoozezza oba nga bwe wandikyagadde nti kino kyayogadde kyennyini kyandibanga kye kituufu ampuliriza oba olyawo kati njagala tukwatagane butereevu nnyo tugende mu mboozi eno Honorable Lutamaguzi abasajja gwe balonze MP aomu kubasinze okukola mu ggwanga Uganda era nga bamutadde mu kya namba 2 nga bajjeeko Honorable Howe Joel Ssenyonyi ono nga yakulira oluvuganya mu parliament ow'ekitiibwa ennyo kaakati ye namba 1 namba 2 baataddemu Honorable Lutamaguzi mu ba MP abasinze okukola mu ggwanga Uganda mwaka 2024 parliament ggwanga Uganda ya 11 kati aba bavubuka abalumba ekitebe kya Nuupu babadde mu nkuuka ne bakola effujjo. Yes, they are facilitated by the state. They are facilitated by the state. You don't have evidence. And I have evidence that the state disclaimer ebigambo byonna byenjogera byange nga Lutamaguzi. But the state cannot facilitate gangs. No. These are gangs of hooligans abakola buli kikacha. You want to say we don't have a state? We don't have a state. We do. We have it. Kati ezo ganga zikola zitye fujjo. Ng'osobola okugenda eri mu kyalo n'oteebereza nti ono Maseeka muyeekera nga takwatanga ku mundu n'omuwamba. N'omutwala mu kkomera nga talina muyamba. N'obeera ne Maseeka omugundi nga ye ajja eri ng'atuuziza abasiraamu banne. Mbu singa Museveni bw'alivaawo mulikaaba naye nga tasobola kuweeyo statement lwaki abasiraamu bajjudde makomera. Nengo Maseeko yasobola okubeera n'aleeta bi statement kuba ali wali mukulya alindirira obukunkumuko omukulu bw'asuula wali kakati nkugambye guuni zino zonna z'olaba the state knows them and it facilitates them under the doctrine of divide and rule ye doctrine y'omusiko tubagabanye tubafuge balumba eddwaliro bakola effujjo walabawo ki ekibakolebwako ne balumba ekitebe kyammwe ne bakola effujjo ate njagala kwebaza abavubuka ab'oku kitebe ekyo ekyenup ababeerawo ffe tuli bakulembeze tujjayo bujji mu kaseera naye tubeebaza olwa discipline because state bweba banoonyeza engeri gye baggala ekitebe ekyo ekyabalemye kati basindika bano tumwa provoking then mutandike effujjo tukiggalewo. But these younger boys of NUP are disciplined. Kati ebyo ebivubukavubuka byolaba nobote yabirinako ng'aweddemu essuubi. These gangs? Yes, ebyo bigangs. Obote yabirinako ng'aweddemu essuubi. Nga boolaba bano baweddemu essuubi. Bwe batunula emabega eggwanga lyonna balyonoonye n'abantu beebwabwe babatya n'ebisiikirize babatya kati ng'oliza obote naye yabikuleetingawo baabiyitanga youth wingers. Youth wingers nga aweddemu essuubi nga gaabwe n'abiteekawo bino nebatiibwa honorable these gangs are feared. You need to be very careful. Kati gwe nkugambye toseka after NUP whom will they attack? You are the next target after NUP.
No, nabalabye nga balumbe anti gwogambye you are happy. You are I'm not. Twabadde munkuka yabadde kibiina ky'enu kyabadde kitebe ky'enu kati singa batomedde kabaka singa batomedde kabaka ku nkuuka ebyo ebibinja ebyo singa byatomedde kabaka, what would you say? Kwanga tusobola kuŋŋamba bana abasijja balina enkola gye bakoze nti balese batabudde buli kimu bakuliyetinga obubinja bingi obwo bakola they are state created and sponsored and security knows them. They know they are leaders. Why can't they apprehend them? Why would security do that? No, anti kati nkugambye buli regime bw'ebeera ng'esiibula nga ebeera nga baana ba S4 wali obaddeko mu S4 abana ba S4 basibula bawandika ku bisenge never forget the great no musa ntikati zingane bano bawandika nga kule bisirisa kuno konna kuba kimanyi kiyeta kola ki radda nenga basolo mugamba mbwatifu wano nga tudeo HSC nga lijo wasaba ogende tebakuwadde oba nolagawa kakati na bano bakulyetinzewo efujjo mbagala tugende mu kulonda ng'eggwanga liri mu anake mbutulowooze mbu Museveni is the alpha and omega ng'ewalabye abamu batandise okulowooza nti Museveni bw'aba taliiwo Uganda ekoma mbu buli kimu kikoma mbu amazzi gaba tegakyalabika omusana guba tekukyazeemu kwaka emmere yonna mbwe evunda mu nnimiro ebbanka zonna ne zikoma. That's how these old men naddala bano boolaba abamwetoolodde abanyaguludde eggwanga yalina vision anti kati bw'oba olina vision erina okuba ne positive impact. Do you doubt his vision? No, everyone has a vision. That's why aba NRM ate gwe nawe olina vision. Bakugamba Museveni olina vision. Candidate wabwe olina vision 2021 and beyond. Nawe olina vision. Fe tukuwa emmere ewaka nawe okola vision. Radio 4 Ensulusuze. Njagala nnyo ojjukire gye tuba tutandikidde ndi bwe tuva ne tukola waakanga ono tubeera tulina ensonga lwaki tumukola kubanga tumukola ne tukuteramu n'ekinyusi ekyo ekituufu ekiyamba munnansi okubeera nga tumubuusa n'okubeera nga tulabisa wowe tulabye ewali ebituli. Nkugambye nti ekya Alien Skin ne Palaso kyandibanga kizimbibwa buzimbibwa kubanga Alien Skin gwe baagala abeere ku toopu mu ggwanga Uganda mu bayimbi bonna olw'okubanga bw'avaayo n'ayogera bw'avaayo n'atambula ebikolwa bye physically alaga nti character ayinza okugezaako okubeera nga Bobi Wine okubeera nga yayinza okubeera nga amuencountinga okuba nga amugjawo okumusangula ku map. Kati kyova olaba nga gavumenti eteekamu resources zonna ne bamugulira amamotoka aga buli kkala n'abeera n'emmotoka nga 8 ne basasula abamutambulirako ne bamuwa amagye nga ge gamukuuma n'abeera nga emmundu ze zimwetoolodde basobole okulaga nti w'amaanyi. Kati mwe bwe mumulabako mubeere nga mukuba enduulu n'obutamujja ku mimwa gyammwe. Kaakati bino byonna okgenda mu maaso bwino omulala avuddeyo n'alaga nti babikola okulaba nga balwanyisa Bobi Wine. Jjukira gye buvuddeko gavumenti yakwata obuwumbi 30 malamba n'egateeka mu bayimbi basobole okwongera okulwanyisa Bobi Wine era nga bano bamaze okubeera nga bamulemerera wadde nga ssente zino bazikwata ne bazirya era badde bagendanga nnyo eggulu ewa General Salimu Sale ne basabiriza essente ono abawadde buwumbi na buwumbi muno nga mulimu ba promoters mulimu ba DJs mulimu ba TikTokers mulimu ba YouTubers abali ku Facebook bonna abazanyi b'emizannyo bonna ne babaterawo ssente basobole okulwanyisa omuntu omukyagulanye naye akyabalemeddeko aganye okudda ku ttaka amaanyi gakyali mangi. Kaakati bino byonna bikolebwa mu mutima ogutali mulungi eri Munnayuganda wabula omutima ogw'okulwanyisa Kyagulanyi eyeetulidde ewaka emagere atamanyi na bigenda maaso omusajja twabimanyi naye atabirinamu ate bo gwe balwanyisa mu ngeri eyo. Bino biwulire obitegeere saagala osigalire mabega. Bali ku pressure ya Bobi Wine ali ewuwe wake yebase obwedda ndaba abe mukibi ng'alajana buli waba wayogera ku Bobi Wine ngabe mukibi ajjamukuba akamamuga toyogera ku Bobi Wine tukwegerera toyogera ku Bobi Wine. Miko Wine yatuse najja ku stage nayogera ku Bobi Wine ndaba abe mukibi nga panikinga toyogera ku Bobi Wine kwegamba erinnya Bobi Wine lyabadde terikkirizibwa mu nkuuka ate era njagala okubajjukiza nti ne ku mulundi guli era still baali gobayo
era juzi mwalaba ala oba yali RCC oba RDC werubaga nga avuddeyo olwava mu nkuuka bwetu te y'omulundi guli eri ogwaggo ogwa 2023 RCC n'avaayo n'akola press conference ng'awera erinnya Bobi Wine mu nkuuka. So kati enkuuka baagala kugikozesa nga tool y'okuwa platform projects zaabwe bali mu kugezaako ku empoweringa projects zaabwe yensonga